Ssemuju Ibrahim Nganda mu Parliament olwaleero alina ekiteeso ky'aleese ng'ayagala Parliament eteese oba eteme esale entotto ku butwa obususe mu ggwanga Uganda ng'agamba nti abakungu bangi abanene bangi bannabyabufuzi n'abantu ku mitendera egy'enjawulo bangi mu ggwanga Uganda bafa butwa nti ensangi zino tuziika abantu ng'era tugenda okufuna amawulire agavayo nga galaga nti n'abantu abo baafudde butwa n'aleeta ekyokulabirako eky'omugenzi Hussein Kyanjo Haji eyali omubaka wa Makindye West n'agamba nti ono yaziikiddwa ku weekend naye nga yayogera nti yaweebwa obutwa wano mu ggwanga Uganda. Ssemuju Ibrahim Nganda n'agamba nti ne mu paalamenti y'eggwanga Uganda mulimu abantu abaogera ku butwa era ababaka ba paalamenti bangi beesamba kantini ya paalamenti nga batya okubawa obutwa. Nti abantu bangi bazze boogerwako mu Uganda wano nti bafudde butwa naye ate ne tubitwala nga bya lusaago bya lubalaato. Kati nno yagala wabeewo ekikolebwa mu paalamenti y'eggwanga Uganda okulaba nga obutwa buziyizibwa okuba nga tebuddamu kuweebwa abantu banene oba bantu mu Uganda okufa obutwa. Sipiika Amongi amusaze ekirimi oba amulidde ekimuli n'agamba nti nedda ssebo sirika sirina budde bugenda kwogera ku bya butwa essaawa eno. Siinaawo wadde akadakiika n'akamu kennyinza okuwa twogere ku by'obutwa tuteese ku butwa. Kati nno ate ye n'asituka omukulu owa Bugiri Municipality omubaka wa Parliament akiikirira Bugiri Municipality ng'ono ye Basalirwa. Bw'asituse naye n'asituka ku nsonga y'emu n'ayongera okukkaatiriza nga wa examples nti tubadde tusonda ensimbi era sipiika wawaddeyo nga tujjanjaba Hussein Kyanjo nga tumujjanjaba butwa. Era naawe ekyokulabirako nti Ssejjusa yali akola mu gavumenti ya Mwami Museveni naye yayogera lumu nti waliwo abakungu abagaba obutwa mu gavumenti era naye bw'aba agenda nti akwata ekikomando kye kyagenda nakyo mu kooti kyalumako mpola talya bintu byasanze mu meeting. N'awa n'ekyokulabirako Ssemuju Nganda nti Mwami Museveni yagamba yeraliikira eddwaliro ly'e Mulago terisobola kukwata ku baana be era abatwala bweru gy'abajjanjabira. N'agamba nti waliwo nno kati awo obuzibu bunene bwe tuba nga tukyesiga nsi yaffe buli omu tetukyamwesiga tutya nti bayinza okutuwa obutwa. Kati nno twandibadde tuteekawo enteekateeka ennungamu okuziyiza obutwa mu ggwanga Uganda. Wabula bino byonna sipiika Amongi abisambazze n'agamba nti muyinza okuba mmwe mufa butwa bwa mmere food poisoning ng'olya nnyo emmere nnyingi kafunkunaali n'olya kino n'olya ffene n'olya ebitumbuwa n'olya ebijanjaalo n'olya kasooli n'omaliriza ng'ofunye food poisoning n'ofa n'ogamba nti ate poison okitegeeza mbu waliwo yakulungidde emimbiri. N'agamba obutwa bungi naye mu byalo byammwe waliyo obutwa n'olwekyo mulimu ekiteeka mu gavumenti oba mu bakozi ba gavumenti bokka nti nno be bafa obutwa. N'agamba ye talina budde bwa butwa mpozzi alibirowoozaako mu maaso eyo n'alaba musobola okwogera ku by'obutwa n'obubisalira amagezi naye ate muleme okwekwasa obutwa. Abantu bangi bafa byabwe ne muwooza mbu nno bafudde butwa nti Uganda tewaliyo muntu wafa butwa. Bigambo bya sipiika Amongi. Kale katugendeko mu Parliament tulabe embeera eno nga bwebadde naawe gwe alaba era mpuliriza owe endowoozayo olowooza mu Uganda waliyo obutwa oba tewali. Waliwo omuntu n'omu yali afudde obutwa Uganda taliiyo. Waliwo ekiwabutwa Uganda tekiriiyo. Olowooza waliwo omuntu n'omu gwe twali tuziise nga bamuwadde butwa oba bya bulimba bya lwali. Kale tugendeko mu Parliament tulabe ebigambo ate enkomewo tuwaye mwana wa ssebo. Yes, Honorable Ssemuju Ibrahim, formally. Madam Speaker, I want to thank you. On Sunday, we buried a former member of Parliament, Honorable Hussein Kyanjo. I thank you for your contribution towards that burial. And I also thank members of Parliament who made the contributions and those who traveled to Komansimbi. Madam Speaker, the issue I want to raise all the speeches at his funeral, including a speech by the Honorable Asman Basalirwa, the President of GEMA, pointed to the fact that Honorable Kyanjo was poisoned. Before I left the media, one of the stories I did was a story of the president flying his daughter for antenatal care to Spain. And the president said he did not trust Morago
because he feared they would poison his daughters. Now that poison has become part of, unfortunately, of our lives. Madam Speaker, I am requesting you to institute a committee of parliament to investigate these claims. Because I have told you, the president said the reason he flew his daughter was because he feared poison, and he said in Morago. So we are now fearing, even at parliament at one time, there were stories of poison, and some MPs had abandoned the canteen. So this being a serious matter, I am requesting you, Madam Speaker, to institute a committee to look into these matters before we have more people falling victim to poison. Honorable members, my apologies. I forgot to announce to the House the demise of our former colleague, Honorable Chanjo Hussein. And I am speaking of the one I know. I am here to get an Honorable Mate. May we rise and observe a moment of silence. May their souls rest in eternal peace. May his soul rest in eternal peace. Honorable members, I will not indulge myself in discussion of poison, but to the best of my knowledge, on the issues of taking the daughter for treatment in out of the country, we have also tried. We taking Honorable Chanjo for treatment out of the country. Honorable Asuman will testify to that unless you've not been delivering the message. Because we've been sending you. Honorable Speaker, I want to thank you. And maybe before I comment on that issue, I want to thank you for the support and also the members of parliament. I and the Honorable Ssemuju and the leader of opposition have been moving around with the papers asking for support from the MPs. And right on Speaker, the MPs have been providing the support. And we are really very grateful as JEMA. JEMA has had 2 MPs are now remaining alone, right on Speaker, with the demise of Chanjo. In your case, I have been coming to you personally, asking for support for Honorable Chanjo. And I want to confirm, right on Speaker, that each time I have come to your office, you have been providing the necessary financial support. And it has been acknowledged. It was acknowledged in Chibuli. It was even acknowledged in Bukomansimbi by the family. We want to thank you for that. But right on Speaker, on the issue of the poison, you have rightly said you will not indulge yourself in it. But today we need to ask in what fora and at what time we need to discuss it. Because even in one of the dailies today, there is a suspected case of poisoning by a minister. In one of the dailies. And a minister has been a victim. And the daily was saying he was flown to Turkey. I've just been reading the headlines. So it raises a lot of fear and suspicion. Right on Speaker, one time General Tinyefunza, who is now Sejusha, paid a visit to the JEMA State House in Mengo. I told you when we're starting, we've come for a specific item. When we want to discuss about poison, we will have a session for poison. The problem we have in Uganda, whoever dies of anything, it is poison. Whoever dies of anything, it is a poison. And poison can be anywhere, even in your villages.
even food poisoning, even the food we eat. And I think that's why you're bringing that bill, the counterfeit law, because of the counterfeit. Can we have designations? I am not going to allow members, honorable members, honorable members. Honorable members, cross-border trade. You first sit. Can we have designation? Ensonga ozuulidde. Sipiika omuwulidde agambye ebyobutwa bagira babirindako. Olwaleero balina ensonga ezibagenda okwogerako. Bali byogerako nga kadde akatuufu katuuse. Simanyi oba ke kaddi naye nga bw'atyo bwasazeewo. Ebintu bino nno si byakusaaga kuba abantu bangi bazze boogera nti gundi bamuwadde obutwa gundi yafudde butwa. Sipiika yenna akyogeddeko ate nti obwo buzibu bulwadde bwe tulina mu Uganda. Omuntu afa ebibye ne mugamba mbu n'ataafudde butwa. Kiba kitegeeza muwaayira mbu bafudde butwa so nga ate babafudde endwadde zaabwe. Agamba bajja kufuna akadde ke banabyogerako naye nga si lwaleero. Era mujja kunoonya akadde ke munaayagala mu byogereko eby'obutwa byammwe naye nga olwaleero mumusonyiwe. Agamba nti mmwe mwetumiikiriza, mweraguza, mwerogozza. Omuntu bw'afa ebibye nga mumutuuma nti nno obutwa. Naye twali wano ffenna Haji Hussein Kyanjo yavaayo n'ayogera nti bamuwa butwa. Naye abaabumuwa n'agaana okuboogera. Era ne badde nga ku mukolo gwe ogw'okumuziika buli omu yadde akyogerako ate nti yatugamba baamuwa obutwa. Naye abaabumuwa baataayogera. Wano twali wano muzeeyi we yali sipiika Olanya n'avaayo ku mukolo ogw'okuziika mutabani we. N'ategeeza ensi yonna kaate misana ttuku ng'omusana gwaka nti mutabani we sipiika Jacob Olanya yamugamba nti yaweebwa obutwa. Ne tuba nga tulinawo Ssejjusa yali munnamagye omukuukuutivu Jeno Mulamba. Yavaayo naye n'akyogera. N'awa interview n'agamba nti mu gavumenti ya kuno mulimu abagaba obutwa. Era nti kati etakyesiga meeting yonna gy'agendamu gye baba muyiseemu agenda ne kikyapati kye mu nsawo. Bw'atuuka eyo kyalumako mpola naye nga tasobola kulya bintu byasanze byo gy'aba agenze. Ebigambo bino si bya kati. Abantu bangi bazze babyogera, bangi bazze babirumiriza nti waliwo abagaba obutwa mu Uganda wano. Era nga bazise bannaabwe nga babawa butwa. Kati no sipiika agamba ebyo tebimulya tebimubazzalinga. Tulina okugenda ku nsonga enkulu ezirina amakulu, ezitalina makulu ne tuzeesonyiwa. Ebyobutwa tebirina makulu. Owulidde asirisiza Ssemuju n'asirisa ne Basalirwa. N'abagambye musooke mubyesonyiwe tulibyogerako olulala. Bamubuuza tulibyogerako ddi era luddawa n'agamba musooke mubyesonyiwe tulibyogerako. Era n'ategeeza nti Mwami Museveni okuba yagamba nti teyeesiga abasawo b'emulago omwana we kuzaalirayo n'amutwala ebweru okuzaala, agambye ekyo tekirina buzibu kiri dro. Kuba nti nabo badde waayo ssente Honorable Kyanjo ajjanjabibwa era badde ajjanjabibwa bweru. Ndowooza mukitegedde. Kati Munnayuganda kimanye nti ebintu ebimu byetaaga ndowooza kumala kuteesebwa ku parliament n'esalawo ekituufu ekyokola ne mulekere awo bamukomye okuddamu okwetuuma endwadde nti butwa ng'ate si butwa. Bigambo bya sipiika Amongi. Kati nno ensonga eziriwo waliwo omuntu ayinza okuwulira ng'akimanyi alina ne bwino nti omuntu we yafa butwa bayafudde butwa ate ggwe n'omugamba nti aleme kubalaata oba aleme kubisukumbiza oba kubikuliriza munnange n'awulira ng'omukubi omuggo n'awulira ate bulala. Naye nga ye Uganda mwe tuli ye waffe tetulinayo waka walala. Abwebanga ebyobutwa gye biri twesabire. Kuba twalabye wano ne Joe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnamateeka we Robert Amsterdam yavuddeyo n'alangirira kati nti waliwo bye yazudde nti nno gavumenti ya Mwami Museveni erina obutwa bwe yaguze mu ggwanga North Korea mbu bagenda kubuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bigambo bya lawyer wa Kyagulanyi ye yabiwadde era yabipostinze. Kati buli omu akyebuuza ebibuuzo bingi, buli omu akyagala okumanya ekituufu kyekiriwa olwo tukole tutya omuntu agooyingewa. Naye nga twesabire tusabirigane ebintu si byangu bizitowamu. Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu
mweraba.